Disitulikiti ya Pallisa, Kibuku ne Butebo zimanyiddwa nnyo olw'okulima omuceere. Ettaka erisinga eno lya ntobazi ng'omuceere mwe gulimirwa. Kyokka gye buvuddeko ekitongole ekirabirala obutonde bw'ensi ki National Environment Management Authority kyatandika okugobaganya abantu mu ntobazi era bangi ne bafiirwa ebirime byabwe. Nga Museveni atandika okuwenja akalulu eno, abakulembeze baagala ensonga eno agitunulemu. About 3 months ago, on the onset of the NRM primaries, some people came to one of the districts, Kibuku, and they started evicting people, claiming they are doing it on your orders. I don't want to chase our people out of the wetlands without a plan. It's not correct. I don't support it. Sagala kutomera abantu baffe awatali ntegeka. Kati entegeka gye nteesa eri ya biti bibiri. Okusooka balina okubasasula ababadde wakati w'olutobazi, balina okubasasula. Tebasobola kubagoberamu awo kubanga gavumenti yabalaga ekyokulabirako abakyayira bwe bajja kibimba. Njagala kwebaza President Museveni yasuubiza n'agamba bagenda kutuwa irrigation ng'eyita ku mpologoma bweti netanaba kutuukirira. So kyovola abantu bakyalemedde mu muganga balima kuba kati cash crop yaffe yali pamba, kati pamba takyalina value. So kati tusaba gavumenti nga bwenonye otantivu abantu basigale nga balima. Ono abeena abawadde amagezi okulima omuceere bagateka ebirime ebirala olwono basobole okwejja mu bwavu. Our people of Palissa temuddamu okutunda omuceere without dehusking it. Kati bafunire ebyuma buli kyalo oba buli muruka mukole dehusking locally and pack. That's what we can do. We can plan. Nga gavumenti ya NRM yakajja mu buyinza okola oluguudo oluva Ekkuumi Pallisa okutuuka Ettirinyi bye bimu ku ebyo bye yasuubiza. Mu kiseera kino oluguudo luno luweza kilomita 112 lukoleddwa ku nsimbi obumbi 274 ezeewolebwa okuva mu African Development Bank. Museveni agamba nti newankubadde Uganda ensimbi ezikola enguudo ezeewola naye esobodde okusasula amabanja mu budde. Now, these roads are being done by our money. Even when we borrow for some of the roads, we borrow and pay back. So the tax collection, which we are collecting from the Abaran, from outside, is the one which has helped us to do all this. You have... Museveni akyali mu kitundu ky'e Bukedde era ng'olunaku lw'enkya yayolekera disitulikiti y'e Busia. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.